Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tuteera emmeeza mu maaso gaffe, mu maaso g'abalabe baffe. Abataategeera Zabbuli eyo eya 23, Katonda agenda tuteekera emmeeza, Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni. Agenda tuvimbisa mu maaso gaabo ababaka ba Sitaani bonna abalage ti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Musobola okwerabira ekintu kyonna nga muli mu offices mulimu. Mujjukire abaana bano, mubalowoozeeko, mukole okusalawo nga mumanyi nti musalawo mu bifo ebyo abantu gye babateeka. Tumanyi muli mu ggulu era tumanyi mutuwuliriza era mutulaba. Twagala nate okweyama n'obasuubiza tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo. Ab'ekibiina kya National Unity Platform NUP bategese okusaba okw'okujjukira bannaabwe abaafiira mu bwegugungo obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2020, ng'okusaba kuno okukulembeddwamu Reverend Father Angelo Kwairoti, nga kwetabiddwako abakulembeze b'ekibiina kino, ababaka ba paalamenti, ab'eŋŋanda z'abo abaafa wamu n'abalala bangi. Father Angelo asiimye aba NUP olw'enteekateeka eno n'ategeeza nti kye balina okusasula abagenzi kulonda Kyagulanyi mu mwaka ogwa 2026, ng'onatabukidde abakulembeze abatajjukira bantu ate nga babayirawo omubiri ng'asaasidde n'ab'eŋŋanda abaafibwako abantu baabwe. Those who have left children, let us pray for their families. And I would have loved that you people who are still in the struggle, you don't turn your eyes on their families. You don't turn your eyes on their children. Because they died during a common cause with you all together. I would love to hear that you visit their families after today. Then of it all, we are all Ugandans. As being all Ugandans, then that aspect of loving one another must be something priority for all of us. If you are going to live as a group, you are going to live as a party, your legacy should remain in love. Love of God and love of neighbor. N'ab'eŋŋanda z'abantu abaafa abaabuzibwawo wamu n'abo abali mu makomera boogedde ku mbeera gye bayitamu, kyokka nga basiimye abakulembeze mu kibiina kya NUP olw'obuyambi bwe bazze babawa okumala ebbanga eddene. President Museveni, otukaabizza munnange, tukusabamu olw'ekisa. Saasira ne malayika za Katonda bano abaana baffe be baaleka babonaabonera awo, era singa si ttiimu Lubongoya, singa simanyi kubanze emikono gyansanyalala. Ni mwana w'omugenzi Kayizi Christopher eyatibwa Najja Nankumbi mu kwekakaasa kwa Bobi Wine, baamukuba essasi mu bulago. Era nga nebaza nnyo Madamu Shifra ne Pulezidenti waffe ku lw'okusoma kwatubeereddewo. Kama mwongere omukisa. Ye Kyagulanyi atabukidde abakulembeze abatakoze kimala mu kujjukira abantu bano, kyokka nga abamu babayirawo omubiri ne bafa ku lwabwe. To the leaders, may this be a constant reminder that a huge sacrifice was paid. Many of our comrades opted to go to prison or to graves in order for you to go in that local government office, that MP office, and all these other offices. Please remember them in every decision that you're going to make. Mungeri emu n'abakulembeze abalala baliko bye boogedde. Ddala tuvumirira ebitongole by'okwerinda okulaba nti biwamba bannayuganda, bisiba bannayuganda ne bibatulugunya mu budduukulu okutuuka nga bannayuganda balaajana. Bino ebikolwa byonna gwe omuntu yenna ali mu kitongole ekyokwerinda ng'onyigiriza munnayuganda bagenda kuvunaana ng'omuntu. Tetugenda koowa kulajjanya bitongole by'okwerinda okugoberera amateeka. Ku lwaleero Father atusomesezza okubeera ne unity, atusomesezza ku kwagalana we tubadde nga tuli mu kusaba, ate n'atukakasa nti ffenna tuli baakufa, kotte munno leero k'omutta enkya naawe oba waakufa. So olwaleero nga tukungubagira bannaffe, tusaba bonna abakwasa eddembe n'abalina ebikolwa eby'okutta abalala, manya nti naawe essaawayo teri agenda kuwangala myaka 2 nti essaawa yonna ogenda kufa. Oluvannyuma ab'eŋŋanda abaweereddwa obuyambi omubadde omuceere, amatooke kw'ossa n'ebbaasa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Aggalero. We are never ever going to give up.
We know that all dictators, when they lose legitimacy, they turn to violence. You've seen that with Omar el-Bashir of Sudan. You've seen that with Mugabe in Zimbabwe. But there's only one common thing about all these dictators, that in the end, they fall. In the end, they all fall. And we know that the end of Museveni is going to be very, very soon. You've seen the prayers. Katonda teyebase. Katonda jali. Era ajja kumusasulamu currency eye nyini jaina okumusasulamu. This massacre was intended to instill fear in the hearts of people, abantu batye, so that they'd never at any one time rise up against a dictatorship. Well, it worked for a while, but I can tell you that we refuse to live under fear. He might have thought that it's going to derail us for a while, but it gave us even more reason to fight on, because there's nothing anymore for us to lose. We shall fight on, and we shall win, and we shall go ahead to honor the promises and the desires of these our comrades. Today, ladies and gentlemen, I want to request all of Uganda, all of the people of Uganda, to think about these people. These are multi-cultural people, different tribes, different religions, different genders, different thoughts. Many of them were innocent people, like Kamuyat. Yari avuga mereye mukazi watu. Like the young man in Busoga, he was watching TV, and others. But these people were killed. These victims, ladies and gentlemen, could have been maybe slightly above 100, but the effect went as far as millions. As we stand here today, the conscience of our nation is still haunted by that atrocity, by that terror. But like I said, we dare to rise again. We dare to fight again. It is not just this blatant killing that has happened or still happens in Uganda. Friends, you know that Ugandans die every day, apart from the ones that are killed directly. For example, the Bijambia victims in Masaka, the victims of murder in Karamoja, those that were massacred in Kasese, and of course those in the November massacre. But many others are killed indirectly.